Waatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owwo ku bubwo. Mikwano gyange mwenna mbalamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, ebirungi ebyo bijjukirenga bulijjo. Ebirungi ebyo bijjukirenga bulijjo ye munnyonyi yaffe eya wiiki eno. Waliwo abantu nga mu bulamu bwabwe bettanira nnyo okujjukira ebyabasobako, ebyayonooneka, ebitaagenda bulungi oba ebyo ebinakuwaza. Nsaba mwenna bannange abampuliriza twemanyiize okujjukira ebyo ebitugasa, ebituwa essuubi, ebituwa essanyu era nebitutwala mu maaso. I'm not saying that we should live in denial. Naye mazima ofuniramu wa buli kaseera ebirowoozo byo n'okufuba ebirowoozo byo okubiwa ebintu ebyo ebiri negative, n'okufuba okujjukira ebyagaana oba ebyakusobako. Bino bikuleetera buleetezi bulumi. Simanyi oba wali obaddeko awo ng'olina ky'okola, oba otambula oba ovuga, ekirowoozo ku ebyo ebikyamu bye wakola oba ebyakutuukako ne kikujjira. Bw'oba weegenderezza, ebirowoozo ng'ebyo tebijja kuwa ssuubi na ssanyu, wabula kuterebula, kukunafuya, kumalamu maanyi na kutiisa. Ebirowoozo ebyo nga bizze birwana kunafuya kukkiriza kwo. Nyeenyi eno Omukama agituwadde nga tutandika ekitundu ky'omwaka kino ekyokubiri, bambi ng'ayagala tusalewo okulowooza n'okujjukira ebirungi n'ebyessanyu by'atukoledde era n'ebyo by'atuyisizzaamu. Mu kitabo ekitukuvu bano ba Pawulo, Peetero n'abalala bonna bannaabwe abawandiika ebbaluwa, mu kuwandiika ebbaluwa zaabwe ezo baakozesanga ebigambo nga bino mu kuwandiika kwabwe, nti mpandiise nga mbajjukiza, mpandiise nga nyongera okubajjukiza, sijja koowa kubajjukiza n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Bano baalina ekyama era nga bamanyi amaanyi agali mu kujjukira ebyo ebirungi. Baali bakimanyi bulungi nti kino kikuwa obuvumu, essuubi n'okweyongera mu maaso okujjukira okw'ebirungi ebyo. Mikwano gyange, buli we weemanyiiza okujjukira Katonda bye yayogera ne byakkoledde, kikyusa engeri gy'okolamu ne gy'olabamu ebintu. Kirungi okutegeera nti kya bwa Katonda okussa essira n'okulowoolereza ku birungi enkuyanja Omukama byakkoledde. It's divine an act. Mu kiragaano ekikadde tulaba Katonda emirundi mingi ng'agamba abaana b'Abayisirayiri nti ku lunaku bwe ruti ne bwe ruti emirimo gyonna mugiwummuze, mwebaze nga mujjukira kino na kiri bye nabakolera oba bye mbakoledde. Okugeza nga mujjukira nga bwe nabayisa mu nnyanja emyufu, nga bwe nabawa emmanu, bwe nabawa mmanu okuva mu ggulu nga mwetaaga ekyokulya, ebintu ng'ebyo yabateeranga n'abagamba ebyokukola mubiveeko, mujjukirenga ebintu ng'ebyo nabakolera. Nti musiriikiriremu, mulowoolereze era mujjukire eby'amaanyi n'ebyamagero bye nabakolera. Kyali ategeeza kino yakibajjukizanga ng'akimanyi nti basobola okwefuula bize ne beerabiikiriza, nti basobola okutandika okukozesa amaanyi amangi nga balwana n'okukola kino na kiri ne beerabira nti bingi tebabisobola ku lwabwe okuggyako Omukama nga y'ababedde.
yali akimanyi nti kyangu okwerabira eby'amaanyi Katonda bye yabakolera, nga bingi yabibakoleranga n'okulaba balaba n'amaaso gaabwe. Kyannaku nti emirundi mingi tujjukira ebyo ate bye tulina okwerabira. Actually tujjukira ebyo ate bye tulina okwerabira. Obulumi n'ennaku bye twayitamu ebyo osobola obijjukira n'obijjukira bikuzza mu nnaku eyo. Tumalirira obutawamwaganya byayita byaffe ebikyamu kuwamba na kusannyalaza bulamu bwaffe obwakati n'obulijja. As I said earlier, it's not about living in denial. Not at all. Naye nze kyemmanyi nga Isaaya bw'atugamba nti ebibi byaffe ne biba bimyufu ng'omuliro. Omukama ng'ayita mu penetensiya abitunaazaako ne tutukula ng'omuzira. And what I know about the Lord, when one genuinely repents, he forgives and forgets him her. Ate Omukama takoma kusonyiwa n'okwerabira yeerabira. Oyo si mwana wa muntu. That's why the psalmist says that if the Lord was to mark our guilt, none of us would survive. If the Lord was to mark our guilt, none of us would survive. Bingi bye twakola ne bye baatukola nga Mukama yabyerabira dda nnyo, naye nga ffe tulowooza nti akyaliko olwo nga ye yabivaako dda. Kye neekakasa ku ssaawa eno kiri nti Katonda ayagala ojjukira ebirungi bye yakukolera oba byakkoledde. Friends, let's use the power of remembrance for us, not against us. Let's use the power of remembrance for us, not against us. Amaanyi g'okujjukira togeeyamba kusikayo bikunakuwaza na bikuleetera kuwulira bubi. Geeyamba okujjukira ebirungi ebyo ebikwongera essuubi n'amaanyi. You and I have to choose to rewrite our history. Once again, I'm not saying that we should live in denial, but we should gather our pieces and use them to create a good story. Tolina kukkiriza byafaayo by'ebikyamu kukulembera lugero lwa bulamu bwo obw'omu maaso. Ebyo bite obirekere Katonda wo. Ebirungi bye biba bikulembera olugero lwo olw'obulamu bwo obw'omu maaso. Kati gwe munnanga mpuliriza mukwano gwange, biki by'osazeewo okujjukira? Lugero ki lw'osazeewo okuzimba mbulamu bwo obuddako? Omuwandiisi wa Zabbuli kyava atugamba nti nzijukira eby'amaanyi Katonda by'akoze mu bulamu bwange. Nzijukira eby'amaanyi Katonda by'akoze mu bulamu bwange. Manyi lwaki yayogera bw'atyo? Kubanga yali atuuse mu kadde akazito era akazibu, nga yeetaaga okujjukira Mukama gy'amugye ne by'amuyisizaamu asobole okufuna obuvumu, essuubi n'amaanyi okwaŋŋanga embeera gye yali asisinkanye. Yali akimanyi nti Katonda y'omu eyali yamuyamba luli, ye yali agenda n'okumuyamba ne ku luno. Yeeriggwe munnanga okusalawo okuggyayo ekirungi Katonda kye yakukolera n'otambula nakyo mu bulamu bw'omu maaso, oba okusalawo okusikayo ekibi ekyakutuukako oba kye wakola n'otambula n'ekyo. So what you decide to remember does a lot for you today and contributes a lot for your future decisions. I'm saying that what you decide to remember does a lot for you today and contributes a lot for your future decisions. To your future decisions. Bw'osoma Bayibuli naddala ekiragaano ekikadde, olaba Katonda ng'agamba abantu be okusangawo ebijjukizo mu bifo eby'enjawulo we yabakolereranga eby'amaanyi. Ng'abagamba musimbewo ejjinja lino munajjukiranga ekyo kye mbakoledde, ne mugulumizanga erinnya lyange. Musimbewo ekijjukizo kino munajjukiranga erinnya lyange, ne mujjukiranga bye mbakoledde.
amayinja gano ge baasimbanga tebaagasangawo ku lwabwe bokka, wabula abaana n'abazzukulu nabo okumanya Katonda bye yabakolera ne bye yakolera abantu baabwe. Nkusaba munnange obeere mwerufu mukwano gwange gwampuliriza ombuulire. Olinayo ejjinja oba amayinja ge wasimba mu bulamu bwo nga buli lw'ogatunulako gakujjukiza Katonda gy'akujje, byakuwonyezza, baakuwonyezza ne byakukoledde? Kino nakyo kankikugambe, singa si Mukama kwagala na kisa kye ebingi gy'oli, singa toli mukuwuliriza munyenye eno kati. Era naawe Father Martin Ssemanda singa toliiwo, era obanga tolina n'amaanyi na busobozi na neema bikusobozesa kuweereza na kuweereza abantu ba Katonda kati emyaka 5 beddu nga tutambula ffenna, singa tosobola. It's totally and purely God's divine intervention and mercy. It's totally and purely God's divine intervention and mercy. Amayinja gembadde njogerako waggulu ogalina era wagasimba, bamu bangi mwagasimba lwakuba oyinza okubanga tonnagawa bwibudde kugeebuulirirako na kugeebaliza Katonda. Nze ayogera naawe manyi bulungi nti bangi kubampuliriza mulina emirimu nga kyali kisa kya Katonda kyennyini okugufuna, ng'amaka ago g'olimu gwali mukono gwa Katonda, ng'abaana abo be wazaala, oh my God, ng'ennyumba eyo gye wasobola okuzimba kyali kisa kye. Mwana wange gwe yasobola okugula kapoloti ako gwali mukono gwa Katonda, ng'empapula ezo z'olina munnange ze wafuna, ng'omubeezi gw'olina oyo mukono gwa Katonda. Akabenje kali ke wawona, eddogo liri Mukama lye yakutaasa. Luli lwe baali beesomye okusiraanya n'akulwanirira. Lwe wali ogenda oggwa mu katego k'omulabe, Mukama n'asindika malayika wo akwata omukono akukiikirize akutaase. Byonna kyali kisa kye mukwano gwange. It was God's hand, divine hand and mercy. Bannange Omukama ng'amaze okutusaba mu munyenye ya wiiki ewedde okutambulira mu maanyi g'amazuukira, mu wiiki eno nsabye mbajjukize ekyama ekiri mu buteesiba ku byalema oba ebyasoba n'ebyagaana, wabula nze naawe tujjukirenga ebirungi n'ebyamaanyi byatukoledde mu bulamu bwaffe. Kinaagendereddemu kutuyamba kuguma kuddamu maanyi na ssuubi nga twerabira nti Katonda eyaliwo luli nakati yakyaliwo, era abeereddewo ffe, yajja okubeererawo abaana ne bazzukulu baffe. Kano kankoogere mpola mpola. Okwesiga ennyo abantu n'ebintu kwandiba okwesiga ebitaliimu. Baggwe nange amaaso tuganywereza Katonda waffe, omutonzi waffe oyo, tetujja kwejjusa. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bannange abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda muyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakeko, gubakuume, gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.